tubeera ku mukutu gwa Uganda Lifestyle. Akati kakati Munnakatemba Cold Chew yaziikibwa omwaka guneeno. Ono nno yali akola ne MC Nakayima. Kati bana babiri bali beyita The Talkers era nga ddyo yaabwe ekyamazima yali egenda ekwata abantu omubabiro. Kati we bijjidde nga ne Niro amukwano gwe Bobby Brown gwaludde ebbanga ng'akola naye amunnange ataawa era alajana kusa n'okusaba obuyambi agamba akawago kakosebwa. Ono agamba yagwa mu babbi ne bamukuba era kati wetwogerera yasobola okubeera ng'afuna obukosefu bwetaagisa kasente kufuna obujjanjabi. Ono wakati mu kukola ne munne Niro basookera ne baawukanamu kaawo naye oluvannyuma basobola okubeera nga baddingana. Kati wakati mu kuddingana ate laba ono bwafunamu obuzibuzibu. Kati MC Nakayima ne Niro bano bamaze ebbanga nga bamanyiganye emyaka 15. Kati basazeewo amunnange batiminge up basobole okubeera nga bakola komedi waabwe omunyuvu era asobola okukwata abantu omubabiro bafaananeko nga duo endala zetuze tulaba kuliko eya Maulana Andre Madrat and Chico n'aba family amunnange baali bazze naye ensonga baziteekamu ebyobufuzi basobola okubeera nga nabo baawukana. Kati Ketra ono nno tumumanyi nga omuzannyi w'emizannyo mu The Ebonies era nga bali bajaguza emyaka 47 ono kyalabikako. Ekikulu Ebonies kyebateekateeka ku Serena Hotel anniversary ey'emyaka 47 nti baweereza message naye mu baweereza message ono tiyaliimu mu be baali bayinvitinga okusobola okulaba nga bakola nabo. Kati yalaze enyiike ey'amaanyi n'okwennyamira olw'ensonga agamba emyaka 15 gy'amaze mu The Ebonies okuba nti naye yeetaagisa okubeera nga just bamuinvitinga buinvitinzi alabira ddala ng'ekyo tekikola yadde n'akamu n'akeddagala. Kati Mariam Bukenya ono omukyala muzadde era alina abaana abawerako naye agamba ekibiina kyonna bwe kiba nga kiri ready okubeera nga kimusayininga ali free era ajja asobola okubeera nga abeegattako lwa nsonga Ebonies erabika ekikola kye yakoze bayinza okuba nga tebakyamwetaaga. General Muhoozi Kainerugaba ono nno ye buli waagenda mu maaso n'okubeera nga atwitinga katuguyite kutwitinga kubanga omukutu guno eno gy'ateeka ebintu kati baguyita X naye ng'edda bali baguyita Twitter. Buli kateekayo bw'ati kagenda maaso n'okubeera kagenda viral. Recently yasobodde okubeera nga ateekayo amunnange tweet eyagambye nti but how long will I wait for Beyonce? Does she know how many cows I have? Kikyadageza mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti bbanga ki linnaamala nga nninda Beyonce? Amanyi ente mmeka ze nnina? Kale mu mbeera bwetyo Beyonce ye muyimbi Omumerika era y'omu ku bayimbi abasinga ettutumu mu ggwanga erya Amerika n'okwetoolola ensi yonna. Kati ono bw'agamba nti naamulindiridde nga tufene tumanyi nti Beyonce mukazi wa Jay-Z balina n'abalongo n'omwana waabwe first born Blue Ivy mwana kati akuliridde emyaka 12 ono alaga nti akyalinze. Kale amunnange mugenda maaso n'okubeera nga atwitinga bw'atyo tweet eno yageze maaso n'okubeera ng'etambula bonna era abantu tebeebuuza Jeno ate Beyonce amwagaza ki naye bwe bityo ye byasobodde okubeera nga ateekayo ono agenda maaso n'okubeera nga oluusi ateekayo butweet obw'enjawulo ensi n'ebwogerako n'agamba nti kati kino ate amwattu nemusobola okubeera nga mpogeza abantu obwama kati kyeyasombyeyo okubeera nga ayogera ku muyimbi Beyonce. Kale byebyo nze Ssegawa Muleshiri.